akufaana Prince Omar lwakuba nalongo kino nangamba nti kazi simaba kutega simanyi olubobbo omwana n'akufaanana manyi obulogo buli mu ggwanga muno mbu yaŋŋamba mbu abakazi bw'omanya nti olubuto si lwa musajja mbu ng'omutega akawala eminanamiro lwe lubobbo akaani ak'omukyalo kw'omwana nga keebaka mbu omwana bw'afaanana ggwe tamala mbu kubanga bw'otunula oyinza okulaba ng'omwana afaanana Prince Omar nga teyeetaaga na DNA ate bwe bamuwa kididi era ne mugamba afaanana kididi aheza munne n'afaanana nnyo kididi okusinga ne Prince Omar naye kate ne Prince Omar akyogeddeko naye ndowooza nge ndaba ng'ekyobusiru kubanga kididi naye ate we otunulira Grace Kanerola naye akaana ke kamufaanana lwakuba nze obuzibu bwendabe buli bumu bannaye omwana oyo yeetaaga kujja ku bazadde be bonna afune muzadde omupya waliwo ebintu ne bitubuusa amaaso abazungu bye bakola. That's what the American government does. I think Europe bajja ne bajjako mwene mwesootinga kubanga ate ali kkula bambi ebbanga Prince Omar yamaze nga bamuwa ku mwana oyo nga newa bwagendayo bw'aba nga akyasolodda butinga omwana nga maama akyayambalagana n'aboogedde ku mwana ku mutimbagano tetufudde ku mbeera za mwana kaka kye tusobola okukola bonna mu butuufu baabwe kubajja ku mwana bamuwone oyo mwana bwe buzibu bwabwe bonna kubanga Prince Omar ebbanga lyamaze n'omwana gyamaze mu bulamu bwe era naye akyakulaga akola ki maama ebbanga Prince Omar gyageze nga amuzanyazanya era akyakulaga nti akyetaaga Prince Omar mu bulamu bwe n'omwana naye ng'omwana aliwo abaagala omuyamba kaka kirabika omwana bwe buzibu bw'ababiri abo naye munnaye lwakuba amateeka gaffe kati mwaliwo ebintu nga bite bisaasaana kisanga bisaana mateeka because otunira ku mboozi nadde mpuli emboozi ya Jiva ne Luzinda mbu omwana oyo bwe bamukwata ono Grace ne bamuteeka bo bennyini mbu nga group bamukwata namulaga nti bamwagala nnyo ne bamutwala ewa Makula bwe bamutwalayo ye naddukayo nasika naddukayo ebbanga n'agenda ate namaana ddala nga mupa omwana wange mmwe namukwata n'alabako emikono gyamutwala bambi she's just ate nawulirako mbu yabeerako ne Sherry Matovu omwana ate olaba emboozi y'omwana wa Grace Khan abamulinaanye kyosobola omumukolera nti Grace Khan bw'atereera ne mumuggyako omwana and also ne famire y'omulenzi naye erinamu ekikyamu mpulira nti famire ya buvunaanyizibwa ne ssente balina omwana oyo mumukola DNA lwakuba kano no baminako eba n'akajjako omwana ako kajja tabuka but at this rate bamutwala ali mufuna bakola DNA eba confirminga nti omwana waabwe bamutwale omwana yetaaga kubeera wantu famire y'omulenzi esobola omutekinga in omanye ekizibu ky'omwana buli abantu abasinga kye batasobola nti omwana yetaaga support yetaaga obuyambi okitegeera ate wetaaga nga waliwo amateeka nga tebasobola mu accessinga bwebanga abazadde b'omulenzi balina ssente omwana bamukole DNA ndisigana muntu kola DNA bamukole DNA wajja ng'omwana wa Prince Omar bamutwale mbodda bamubajjeko famire y'omulenzi emutwale leero omwana ajja sigala gamba tutta omwana wange kubanga alemereddwa obbeera naye now we are doing it for the child, we are not doing it for the mother or for the father. Angalo obuzibu bwe tulina buli bwe buti nti omwana wa Khan tabuliddwa waabeera alina famire yamukkiriza emwagala naye obuzibu buli bwe buti nti maama aganye okukkuta okumatira okwesonyiwa okuva anti kati omwana gwakozesanga fighting weapon gwakozesa kati bamujje mu kifaananyi akaberumu amanye nti n'omwana kati bamumututteko kubanga amuzanyisizza. That girl needs to grow. Kyokka naawe obanga ojja mu mawulire ng'oyagala kwogera bikuyisaawo naawe ekyokola kikyamu kubanga nze ndowooza nti mu mboozi zonna twandiisa emboozi ya KDD nti mpulira omwana wa KDD bikoze bitya. Ekituufu kiri nti nno Seimo ndabyeko ku interview z'Oma Omar oyo yagamba naye saagala kwogerako oyo mukazi saagala bannamawulire kituufu kiri nti nno ffe emboozi yeetambula era gye bajja oppika kati n'omulenzi bw'awulira kati n'omulenzi watuuse yeekyaye omwoyo namawulire yagazirako n'emyaka egiwera nga tayogera kintu nakimu kati naye bw'ekiba kyetaagisa naye muli awulira naye aliyokka okwogera onya kyokolera omuntu omu nekikubula balina sawundi
na nemala na nengetinamo pisaawo era nasinga naye inayosakayana nene nekutapia fulani abatayogeranga simanyi oba ayagala kubeera naye atya kubanga anaba kuweza myaka mungole akyali muntu okubeerera ddala naye omwana etwali nawe etazoteera kumama yesoma naye nga tosobola kuma omwana kyenkugambye nze njaga gwesikaani oyo ate omwana oyo tumukoleko DNA tugikole public on media. Ndi wano ne Oma agamba nti muwa omwana amukola DNA. Omwana amukole DNA wakati mbagambe namusaba omwana nga biwanvu ebiddirira buli wensaba omwana so nze mbadde nsaba nga bannamawulire abamulaba omwana oyo tugende naye ne kamera soke tukwate tumuggyeko DNA wanaabanga omwana wange okulabirira ngenda kwongeramu n'amaanyi nnyo naate toyinza kugamba muno omwana wange nga nkulaba mu babisekiso nkulaba eno mu basajja nkulaba eno mu ki like kiki kyonoonya kyekyotambaali eyo kyonoonya olina ensonga gy'obadde ottaanyaako nti Grace si myaka gyo gwe mukulu ye mukulu nze kusinziira ku nze wendaba emyaka gya Grace sigimanyi era saagala gigenda kiwanvu watandika muwulira naye ku bbanga lyemuwulidde gwanvu wemuwulira myaka gwanvu kubanga omanyi munange ebintu ebimu bikutuukako ng'omuntu nga toyagale nadduwa budde natandika okukunyumiza nabaga naye Oma okimanyi bannange omukyalo oli atambula mawulire ensambu tolabirira mwanawo gwe buyoze yatandika ddi okuyimba tugende ku Google search Grace Kanola bajja kulaga engeri gyatandika amazima matuufu ogalaba bombi basaana kibooko abazadde bonna balina obuzibu naye conclusion yange egenda kuba eri naddala bamaama abazadde b'abalenzi waliwo omulimu gw'okusomesa abaana abalenzi baawule bo kye balowooza nti badduka mu kunyumirwa kubanga mukuddukira mu kunyumirwa bagenda muyirayo ebizibu tobimanyi muki ti waliwo omuntu ajja mu bulamu nedduka n'ova ekampala nodda ejjinja naye nga byakolera ekampala n'ejjinja bikusangayo